abandaba abangoberera namwe abampuliriza Tonda yeebale okuba atuzze mu lusinkana era nga bulijjo nze Ssemambo Christopher bwe mba mpulidde akantu konna oba nga nkayo oba nga nkajjukidde neneesuula mangu mu ddene ne ŋŋamba kankyalire ku bannange ate tugabane kantu kano kaleme kuvunda nange mu mutwe. Ekisoko ky'olwaliro nga tutambuza Oluganda buli lunaku wembanzize mu studio yaffe eno eya Butonde TV kigamba nti okulya mu lulime ne mu luzise. Omuntu alya mu lulime ne mu luzise oyo aba muzibu era oba omwegendereza olina okussaamu amaanyi amangi ennyo olw'ensonga nti asobola okuba nga ali naawe wano n'abeera mukwano gwo bwadda wali wabbali ate n'akwogerera oba n'akulyamu olukwe kiba kitegeeza nti teyeesigika. Omuntu ateesigika oyo gwe bagamba nti alya mu lulime ne mu luzise. Ekyo kisoko kyakulabula kwegendereza nakumanya abantu baffe be tutambula nabo. Neyanziza neyanzege tusisinkane omulundi ogujja.